Akatambi kafulumye kaakano akono omuwala amanyiddwa nga Nyash Mami. Omwana ono wa TikTok vidiyo ze zifulumye ez'enjawulo. Vidiyo ez'enjawulo zonna ziri mu vidiyo eno emu. Omuwala ono ye Nyash Mami TikToker. Akola videos ng'azina amazina. Ngenda kuwa video clip ze ezilinkinze ng'alaga obwereere bwe. Ng'alaga obwereere bwe nga bwe yazaalibwa. Akoze obutambi obw'enjawulo ng'alina gw'abuweereza ne bulinkinga. Obutambi obw'engeri ez'enjawulo. Akoze buli style gy'omanyi. Akoze buli style mu butambi buno. Buli style mu butambi buno. Abaana bangi simanyi lwaki bakola ebintu ebiringa bino ku mukutu. Abaana bangi bamisuzinga omukutu. N'alaga buli kimu. Neyegaayula n'akola buli kintu mu maaso n'emabega. Okitegeera. Bana yegenda mu comment section essaawa eno. Otekeyo comment yo. Lwaki abaana batuse ku level ekola ebintu bino ng'omwana ono by'abadde ayolesa mu butambi buno? Babala ki? Bali ku mission ki? Okuteeka obutambi bwo. Yadde ng'okakoze olina gw'okaweereza teweetegereza nti oba bunaalinkinga. Omwana ky'atakoze mu vidiyo tekiriiyo. 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 Buli kimu akikoze. Buli shape agiraze. Buli side agiraze. Munda ne kungulu. Mu maaso n'emabega. Likinga, subscribinga, ngenda kuterawo vidiyo eno. Ozirabe. Omwana by'abadde akola mu comment. Nteramu enamba y'essimu nkusharingire vidiyo eno essaawa eno. Essaawa eno kati nterayo vidiyo. Tutandike amuli mejja gatamde over the week nalabyekaawo Jovan Luzinda ng'agezaako okusabira Grace Kani obuyambi mu rehab gy'ali right now naye nga yali coverinze akyali mu rehab naye nga yateredde. Omanyi ogenda mu ddwaliro osobola okuwona but okuvaayo biiru esobola okubanga ensusi bakyamubanja kabbiiru nnyo era mu bantu byavuddeyo awo n'anokolayo nalabye nga yaggye mu mama Kampala Shamim Malende ajje babiri nga bayamba omukyalo nayankubadde Grace Kani alina be yakosa oba alina be yanyiiza ne waliwo akadde we katuuka ng'omuntu oyo akola atya abeetaga Grace Kani abantu ababandi mubeereddewo nga jjajjaawe ne daddiwe bonna bakola ki jjajjaawe his grandmother oba bonna ndowooza bakola ki bafa. Uncle Jeffrey yali luddawo mu nsonga eno yamutuukirira. I don't know. Ye taata waabwe yabaleeta mu industry. I don't know. Buli muntu alina ebizibu bye. Ne mami Irene yali luddawo mu nsonga eno. I think Joven Luzinda waviiriddeyo bo balaga nti wali akasente ke bataddeyo ko nete kamala. They still need more support okulaba nga omukyalo n'afuluma mu gundi. Bana rehab si nnyangu abagigenzemu keera mu balabye. Oshegedde abaligenzeemu keera mu balabye. Nena abayimbi tuyige ebere lesson sometimes oluusi okutuuka ku level y'okutuusa okugenda mu rehab obadde star bakulabirako bangi lwaki otuka okunywa ebintuntu ne bikutuusa mu kugenda ku level y'ogenda mu rehab. So oluusi mwena okwekennenya ensonga ezimu ng'abantu ojja genda mu rehab otawaane wekka obule n'akuyamba namulaba juzi bakubira Eddie Kenzo omulanga twatwogera kuwadde mabega mukubira Eddie Kenzo abamu tebali mu federation tebeewandiisa bamukubawakanya Eddie Kenzo abamu gye bali kitegeera naye kati akasente weekali Kenzo oluusi obutajja kukuyamba ng'omuyimbi abane ensonga lwaki abatazze kuyamba nede kimukakatako nga president wa federation nsonga si buli muntu nti ali mu federation abatamukkirizamu bangi abatamwegattako naye nze ndowooza gye bali bangi mbadde ndowooza omukulembeze ye 999 wekituuka nti n'omuntu ono yeetaaga buyambi no matter ali mu federation oba taliimu ekiraga
obukulembeze obutuufu sente andiwulira sente zebalina za federation zakwewola olina kubeera memba okuwa sente Kenzo bwakwata sente nawa Grace Kan bwaba tali mu kibiina kya nga tali registered oba